nagigyemu dda bajagamba byali tebyokya naye nga byokya. Erimu emmere. Zake sani kotofaayo mami. Okay. Kati awo wawedde. Njoleza wane. Fayo kakamuli. Nenda kamula ira. Nenda kamula. Tugende twanike. Wayanise dda. Nayanise dda zikaze nokka. Nakozesa ku makya n'enzika. Awo tewawedde? Wawedde dda. News. Tell me what is news. Today is Women's Day, no? So, today is what? Manage. You said you will cook for me. Did you cook for me? What did you want to cook? Well, is that what you're going to cook for me on Women's Day? You want to run away? You leave. His privacy doesn't want to tandike. Abalabi ba Delta TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutulaba. Omukyalo ono gwe mulaba wano kati ye Aneti Babirye Luwambo, omukyala abeera Bunnamwaya, ndi mukyala mufumbo, nina abaana bana. Ndi mukyala ng'owa bulijjo naye embeera zange era nga nammwe bwe mulaba nti kale ndi mukyala naye ate era niko obulemu. Naye okubeera ng'olina obulemu tekiŋŋaanye kubeera nti nsobola okwebeezaawo ng'omukyala, nti nsobola okubeera nga ndabirira famire yange, nti nsobola okubeera nga n'eggwanga nalyo likola ki? Linganyulwamu, kubanga ennaku zino tugamba nti tubeere ffenna nga twenyigira wamu okubeera okusobola okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala ng'abakyala. Kati ate ku bwe tutuuka ku bakyala abaliko obulemu, ate ekyo kisukkamukko nti kubanga abasinga abakyala naddala kuba kati tulinamu era nga naawe bw'omulaba Uganda yaffe emitendera gy'abakyala, mulimu abakyala abasomye, mulimu abakyala abakola, mulimu abakyala nga bo bakyala abawaka, naye ate bwe kituuka ku ky'abakyala abaliko obulemu yo embeera eyitawo, abamu tebasomye. Abamu abasinga abakyala abaliko obulemu basingle mothers, bamaama ababeera nga beerabirira abaana baabwe, n'embeera gye bakoleramu nayo nga yaki nga si
ya mulembe nnyo. Kati nga tukuza olunaku lw'abakyala luno, era nammwe nga bwe mulaba Uganda yaffe nti ate abakyala tetukyali nnyo mabega nga luli, wabula twaleetebwa ne twavaayo, naye era waliwo embeera etunyigiriza ng'abakyala, okugeza nti oyinza okubeera ng'oli mukyala naye ate nga n'omusaala gw'ofuna tegwenkanankana gwa mwami, nga ye bwe bamuwa emmotoka ng'omukyala tebajja kujja ejjukuwa, bwe banaamuwa ennyumba ye omukyala tebajja mukonsidalinga. Naye ng'omulamwa bwe gugamba nti ffenna tugendere wamu n'okubeera nga twenkanankana, n'okubeera ng'ebikolebwa byonna n'obuvunaanyizibwa tubitwalira wamu ddala, awo tujja okubeera okusooka okubeera nga tutuuka ku bakyala ab'omulembe ab'omutindo. Kati ate bwe kituuka ku n'abantu abaliko obulemu, awo kyo tugenda kitwalira wamu abakyala, abaana n'abantu abalala abaami abaliko obulemu, ti bonna tubanyigiremu mu bikolebwa, okusobola okubeera nti temutusosola. Omuntu bw'oba omulabye nti oba aliko obulemu, mumukkirize, then mulabe kiki kyasobola okukola, mumugezeseeko alabe kiki kyakola. Kati abasinga bw'oba osoose omulundi gw'okundaba, oyinza okulowooza nti sirina mulimu gwonna gwe nsobola kola ki kuwandiika, naye mbagambye nasoma era emirimu gye nsinga okukola, ngenda mu community nensomesa abantu, nenkansolinga abantu, nenzizaamu abantu amaanyi. Oyinza okubeera ng'oli eyo ng'ozadde oba omwana wo alemadde bukulu, naye ne weebuuza nti kakati omwana ono mukoze ntya, oba oyinza okubeera ng'oli awo ng'olemadde naye nga weekubagiza. Ffe kye tugamba, oba era toli wekka, tuba tumanyi nti naffe gye tuli, kuba ffe ebizibu twabiyitaayitamu dda, ne tujja ne tukuzaamu amaanyi ne tugamba kola kino, gezaako bw'oti, eyo embeera eyo gye mirimu gyange gye nkola. Kakati nze era nga bwagambye nti abamu bazaalibwa nga balema, naye nze nazaalibwa ng'omwana nga ndi mulamu bulungi n'emikono gyange nga kwigiri. Naye bwe gwali guwera mwaka gumu ne baŋŋamba nalwala obulwadde bwa measles, ne bwegattamu n'ebintu ebirala ebyakwata omubiri, emikono ne givunda n'ebigere ne bivunda, ne bantwala mu ddwaliro. Kale eyo process ey'okubeera nti natwalibwa mu ddwaliro, eyo embeera bw'etyo, ne mwayingiramu obwo obuwuka obulala ne bwegattamu akawuka ako nga bagamba nti bwe kakuyingira, bwe kaba kakutte ku mubiri, ekitundu bwe baba tebakisazeeko kakwata omubiri gwonna. Kati nange ke kawuka akandya, n'embeera nga nsigala muntu wa bitundu. Naye bazadde bange, jjajja yaŋŋamba nti yaŋŋambanga nti nalwala measles, era nze kye nakula mmanyi nti nno kyekyo kye nakola ki bwe nalwala bwe bwannemaza, ne bunzijjako emikono gyombi n'ebigere. Naye oli bw'aba akulaba ng'otambula tayinza kumanya nti n'ebigere tebikola ki, tebiriiko. Somoozebwa kwempitamu, kale ndowooza ebiseera ebisinga magulu ge gasinga okubeera nga gantawaanya, go galuma, n'omusana nti bwe guba gwase nnyo nti ebigere byeyasaayasa, nobeera nga ate bikuluma. Ate kati era n'embeera nga naawe bw'ogimanyi nti embeera y'ebyensimbi, embeera nti ebikozesebwa nabyo, oyinza okuba ng'oyagala okugamba nti oba wandifunyeyo ekintu ekikuyambako, oba katugambe ng'okufumba. Nze kisinga okunkaluubiriza mu bulamu ku masigiri. Kati esigiri eyo okusaza akabiriiti, era mutabani wange bw'aba taliiwo nyinza okuba nga sijja kulya, kubanga mba nsobola kola ki kusaza kabiriiti, n'okubeera nga amanda nyinza okuba nga osobola ogateekako, naye okusaza akabiriiti ako kibeera kizibu. Kati oyinza okubeera ng'oyagala oba wandiguze oba kuuka ng'eyo oba amasannyalaze, naye obusobozi nga tolina bugula kuuka, n'okubeera nga osasula amasannyalaze aga buli kaseera, kubanga nago biraba nti bikola ki, biba bigenda nnyo. Naye bwe babeerawo embeera ebeera bulungi abaana nga weebali, naye bwe baba tebaliwo nga bali ku masomero, awo embeera ekaluba. Kaakati abantu abatayagala kukola, nze mbagamba
mu kisookera ddala nti teriiyo mulimu mubi. Omulimu gwonna gwe baba bakuwadde guba mulimu mulungi. Ekisookera ddala nze kye nasooka okukkiriza nti embeera yange, kkiriza embeera gy'olimu ate ogikkirize nti kuba kakati oyinza okulowooza nti oba obulema bugenda kuvaako leero. Tebugenda kuvaako. Kati naawe embeera gy'olimu gitwale nti yeeyo gy'ogenda okubeeramu emirembe n'emirembe. Naye gwe mwennyini manya kiki ky'oyagala okubeera, kiki kye weeyagaliza okubeera. Kubanga nze kye nasooka okukkiriza nti bwe baba bampadde omulimu nina ogukola n'okwagala. N'ogukola n'okwagala, n'ogukola bulungi, nobeera ng'ekyo kyennyini mukama wo kye yaba akuwadde, oba kukola ku client n'omukolako bulungi, oba genda kusomesa n'osomesa bulungi, nobeera nga ekikulu kya byonna kukola ng'ekintu okyagala, n'okubeera nti n'akasente akatini ke baba bakuwadde ke kaba keeko. Ekirala kye nnyinza okugamba abantu nti teri n'omu yakutuma bukadde na bukadde. Akasente k'oba ofunye k'oba okozesa mu buli mbeera yonna. Nze mbagambye ndi mukyala naye neenyigiramu mu kubeera nti amaka tugaraaninga, n'abaana okubeera nti no tubaweerera. Naye ko yogera n'abantu nti sirina mulimu, bajja kuwa. So togujja kutuula kukusanga awo ogambe nti omulimu gunansanga wano. Kati nganze ngenda buli mu ofiisi bwe mba nti sirina mulimu, nenoonya ne ntuukirira ebitongole eby'enjawulo ne mbagamba bannange nsobola kino na kino na kino. Bwe muba mulina emirimu egyefaananyirizaako nga nze gye nkola, mbadde mbasaba mukole ki? Mumpe omulimu. Nze ndowooza okusinziira gye tuvudde emabega nakati we tuli, nze ndowooza abakyala bandibadde era bajaguza olunaku lwabwe. Weewaawo ebimu nti bikyabulamu kati nga abakyala abaliko obulemu abasinga bagamba ebyenfuna bikyali nnyo wala. Naye ate olunaku luno, kubanga buli lunaku lujja n'omulamwa gwalwo, okitegeera nti buli lwe wayitawo omwaka wabeerawo omulamwa. N'olaba omulamwa ogwo nga ffe abakyala abaliko obulemu tuganyuddwamu tutya, okitegeera. Bwe wabeerawo nti byakwekulaakulanya, tuba tugamba nti abakyala nabo abaliko obulemu bakole ki? Balowoozebweko. Naye noluno olunaku ng'olw'abakyala nze nandibadde ndowooza nti bandibadde bajaganya. Weewaawo nti ebimu bibulamu kubanga bwe bagenda okunoonya bwe bagenda okuwa gold medal oba za award ku lunaku lw'abakyala, abakyala batono nnyo abalema ababeerayo. Kati bo ne weebuuza nti ddala mu Uganda muno temuliimu kye bakoledde ensi yaabwe. Kwegamba n'owabeera nga waliwo obubuuza era. Naye era nga okutwaliza awamu baserebuleetinge balujaguzenga kubanga bingi nnyo bye batuuseeko. Weewaawo abamu nti bakyagamba nti balina ebizibu. Okay, kati nabagambye nti ndi mukyala mufumbo. Nali mufumbo ebyaddala. Naye embeera munnange omwami n'agenda. Naye omwami yatubulako nensigala nga ndi mukyala ayeetengeredde alabirira abaana be. Nina abaana 4. Omulenzi omukulu agenda tuula senior 4. Dota wange ali mu S2 n'omulenzi omulala agenda tuula P7. Then noono younger boy ali 1 ali mu P1. Naye nze kye ngamba abakyala nti tubeera n'ebizibu mu maka naye tuleme kulekawo baana baffe. Teri mbeera ya lubeerera ate abaana baffe maama bw'oba toliiwo, naddala abakyala abaliko obulemu tuleme kulekereranga baana baffe. Bamumanyi naye ono omuto tamumanyi. Sirowooza nti amumanyi kuba kati amawezezza emyaka 6 nga taliiwo. Kwegamba era ekya school fees era ekyo ng'abakyala abalala bwe babisanga nti embeera sente tewali,
ate omwana alina okusoma onoonya mpola mpola naye era nga tezibeerawo n'ogenda ne weegayirira leero bamugobye leero n'adda leero naye nga ekyo kwewe kuli kubanga n'ennaku zino nti mumanyi emirimu tugikolera ku contract bweggwako oba tolina kuba kati era sirina contract nti nina omulimu nkyanoonya naye nga ngenda mu bitongole ebyenjawulo ne mbagamba nsobola kino bwe wabaayo training gye bwe wabaayo okugaa nti kuba kakati era nga bwe mbagambye nti ndi mukyala eyasomako nze emirimu egyange egisinga gya kusomesa communities mu bintu ebyenjawulo ebyokwekulaakulanya eby'abakyala ebikwatagana n'okutereka ebikwatagana na kikula ky'abantu obuvunaanyizibwa n'emirimu gyabwe mu luzungu kye bayita gender ebikwatagana n'entrepreneurship kwegamba bwe nti ate era n'okubeera nga nti ngenda ku masomero ag'enjawulo n'enjogera n'abayizi n'embazaamu amaanyi kyoyinza okuba olina embeera gy'oyitamu ng'oyagala okubeera nti oyagala na kuva mu ssomero naye bwe mba nzize n'enjogerako naawe nenkugamba nti despite all the challenges you still have a chance to live okitegeera nti n'ekirala nti always believe in yourself nti bwabeerawo nti embeera eriwo kuba kati abaana bangi bakulira mu mbeera ez'enjawulo naye embeera eyo tegamba nti egenda kubeerawo yalubeerera naye nze abaana mbagamba nti embeera tegenda kubeerawo yalubeerera ate ekirala ekisinga byonna omuzadde bwakuwa n'akusomesa manyi nti togenda kusigala kyekimu. Abakyala bangi abaweebwa emidaali olw'ebyo bye bakoledde eggwanga lyabwe naye Annette Babirye Luwambo mukyala muzira nnyo era yeetaaga kuweebwa ngule ya buzira olw'ensonga nti mukyala talina mikono naye asobola okubeera ng'abeezawo famire ye ng'alabirira abaana nga kw'otadde n'okubaweerera. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV Amasukkulu. Buli ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu eggwanga liwa abakyala ab'enjawulo emidaali olw'ebyo bye bakoledde eggwanga lyabwe naye Annette Babirye Luwambo mukyala muzira nnyo eyeetaaga engule kumpi ya nsi yonna olw'ensonga nti mukyala atalina mikono naye asobola okuyimirizaawo famire ye nga kw'otadde n'okuweerera abaana be okutali musajja. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV Amasukkulu. Gwagamba handwriting ogiraba tuwandiikiremu ndakuwandiikira wano nyinza okulowooza mpandiike olabye enkalunga nga nkyafu. Where have you been? Genda okisimu yange nina beerima nemugenda mu workshop olina gamba sisobola kuwandiika n'omugamba naye maama olina emikono gyonna gezaako era abasenga mu group nze zengenzeemu zenkolamu mbagamba gezaako kubanga oba olina gyonna naye ate ono atalina gyonna waasobolera oba olina okugezaako buli kintu kigenda nagezaako okitegeera
tulabe eno yeyiyo ngobadde okubako kati gwagamba katugende mu messages typing sibe kiri olaba oyinza ogulaba nti otypinga naye typing ennyukuta ezo ogiraba kati kyakola ki oyinza okulowooza olabyeko wenyiza ennyukuta ebbiri ntoba wenyiza ennyukuta zonna Fuludde.